Mu mawulire agaliwo maama Chameleone akute wansine wagulu avuddeyo n'ayambalira Daniela n'amugamba amaka g'esseguku gaviireko ddala amakaago ga mutabani wange Joseph Mayanja n'abaana be bonna si abo ababo bokka abataano wabula n'abaana ba Chameleone bonna ago amaka gaabwe. Jjukira maama Kinyana Mpindi ne amaka gano nabo bali sseguku eyo gye basangibwa kati awo nno olutalo lwenkuledde ayina byavuddeyo n'akakasa Daniela n'amugamba kakkana nonno awo wenyini wetusinzidde nengenda kuwa nebya Palaso ne Alien Skin ensonga zaggwa zitya biki ebyaliwo ate ebipya waliwo ebizuse Tamale Minundi Junior ayasiza ebyama ku nsonga zino abantu bagenda ku nsonga ya Chameleone ate nga muno mulimu ne bakwano be ate ko sabakwano ba Daniela nguletedde Jacob omutuze mu maaso nayo genda kubanga owulira ate biki byamanyi ku Daniela ate omukyala nalabika si mwangu omukyala ali solidimu bwino kantandike. I don't. Thank you so much. You know that I've walked my journey with me. There's lots of hearsay around right about now. Ignore that. Ignore that. Let's enjoy the music. Ignore that. That will be okay. That will be what? That will be what? Oh, my, you are not familiar with the Jaja program. I don't know how to go to that. It's okay. Yeah, man, I heard the back of the victory. 1, 2. Kusaba tusoka tunyumemu awufena mu comment section. Chameleone omukyala amulekere ennyumba oba nedda cause agaliwo galaga abanojjukira ababiri balema okukanya aloya ba Chameleone kennyini ate kosa ne baloya ba Daniela nga bonna bagamba ennyumba kati essaawa eno yerabikanga ekyasibye. Mama wa Chameleone mu bigambo bye agamba bw'ati okusinziira kakoti ako akavudde mu nsonda ez'esika kagamba nze ne mutabani wange tutuuse ku nzikiriziganya eziraga nti Daniela tugenda kubanga tumuwa bulijjo kyayayanira nakunyonyola ne kugamba nti yasooka okufailinga divorce mu April 2023 aze agira ne mu March wa guno mwaka yateekawo embeera oba oliawo ate ebiseera byo Chameleone yali akyali bubi wabula baloya be empapula zaazuuliddwa nti baaziteekawo omukyala mu biseera bbaawe mujjukira weyabeera mu ggwanga America nga bali mu ppanga bamujjanjaba ate yali ateekawo embeera basobole okubanga bano baawukana ne tuvayo ne tukkira. Maama wa Chameleone agamba nti byonna bigenda mu maaso ffenna tukkiriza nti omukyala owangudde katuteekewo divorce papers wabula ennyumba tetugenda kubanga tugikuwa. Chameleone mu bigambo byavaayo n'ayogera era ne recently yayogedde bw'ati kasooke mukemu kati nnyo nzinyike. Yoyo Dr. Jose Chameleone bwabadde ayogerako nga era ajja performinga ate gye buvuddeko n'abanga yayogedde ku nsonga ezo zennyini n'agamba nti abawagizi bange mu concentrating ku kintu kimu muziki gwe mbawa ebigambo byonna ebyogerwa eyo background noise mubiviireko ddala abawagizi ba Chameleone ate n'abantu abamanyi ensonga zino yadde nga omukyala alina bingi byeyakola Chameleone alina bingi byeyakola omukyala ate maama we agamba nze nja kukola ne mutabani wange titugenda kubanga tukuwa ennyumba. Chameleone yagamba ennyumba esigalewo nga ya family esigalewo nga buli omu aginako access. Omukyala agamba ennyumba giteeke mannya gange. Awo tuli olunaku olwalero mama Chameleone yayogeddeko ebigambo bino n'agamba nti olw'obulungi bwa buli omu tugenda kusalawo okubanga oba oliawo ekintu kya divorce tukiteekawo buli omu asobola okubanga agenda mu bulamu bwe obulungi wabula amaka ag'esseguku nga bwe basabye mu divorce papers so ago nedda ennyumba eyo ya mutabani wange Joseph Mayanja togenda kukkirizibwa oba oliawo kugitwala. Era mama Chameleone n'agambako
and later on grandkids, all his children he has from Daniela herself and maybe other women that might have his kids as well. Enyumba y'abaana bonna abaana ba Joseph Mayanja Chameleone mama wenga yagamba era nagamba nti totekwa kubanga ogifuulayo era tegenda kubanga ekukyusa. Omukyala obukwakkulizo bwe yateekawo nja kuddizaayo katini yagamba nti ayagala Chameleone aberenga amaka gamuteera aberenga aina full access ku baana. Omukyala nga aina full access ku baana Chameleone jukira essaawa eno wagenda mu ggwanga lya America tasobola kubasemberera, tasobola kugenda ku nyumba egambibwa nti yagibagulira. Chameleone yagamba yagule ye nyumba tasobola kubanga agisembera olw'ensonga bamuteekako restraining order nga omanyi amateeka eri Europe oba ne mu America gakolera ddala bulungi nnyo. Chameleone bamudinayinga obulamu okubanga atuukira abaana be wabula omukyala yateekawo akakoleza akasi okubanga atinewunyisa nti amaka bw'amala okugamuteera ayina okusigala nga abalabira. Gwe teeberezaamu omuntu okubanga alina okulabira omuntu ali mu ggwanga lya America ate nga essaawa eno amazima agaliwo nti Chameleone musajja wattu akasente kakeewa ye yavuwalira ddala musajja ebyeddala ayinamu ezize ezimbala wabula bonaatuuka omugamba nti mpereza emitwalo 2 egya $2 buli mwezi oyinga aba amutumye okutambuza ebigere ng'ate legend Munnayuganda bw'atembera bw'eri. Musajja wattu akasente kakendereramu ddala ge mazima okusinziira kuba muli okumpi n'emboozi ze batunyumiza naye nga ebyaddala omukyala ye akyakutte wansi ne waggulu. Nno ebya Alien Skin ne Palaso binyagala osooka okuwa ate n'ensonga endala nnyingi nnyo kweno ensonga ya Jose Chameleone ate oboolyawo ne mukyala we Daniela Atimu Mayanja. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta ne kigenda. Nze Agati Nakalembe kambawe ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Mama Daniela nze kyemusaakiri kino kyokka kyokka byonna abikoze nekino kyali mu kukola kiri mu kuto kyalinga musajja. Omusajja amukubira left and right wadde byamukolanga bye tutamanya. Yamukola ebintu bingi nnyo netumulaba olusinga azimbye netumula byonna byamukola akendezeemu kasaleko ku speed aje ave mu kooti. Unakakasa nti Daniela alina lo twali ku monitor awo sirabira mukazi oyo nali nvaamu nti nzikirira ne musanga nga mama Daniela ogamba otya je ndiga ko bogamba otya ne mugamba yo genda kola interview nze nina muntu gwenjaga okulaba ne mbuuza ni kasuku ntegedde ndichoza ne nkwata ne muntu ne muwerekera juga byali bya kadi enziji mtuusa omanyengere je tukwatagana kasuku nga akasuku ali wali genda awo nzikira madala ndindo kulya Daniela akubye kasuku nga mukama Katonda ate omukazi govanku muntu ogenda awantu wotamanyi n'okuba omuntu n'ovaayo n'olinnya emmotoka yo n'otambula n'ogenda oyo mukazi oyo namuwanikira nga ndi omukazi alina lulo bwe yamutwala namusanga ali ku reception wawendulira kasukuba mukube tosimika obadde ki namusanga ali ku reception ate gobe omuntu ena gomanyi n'omwambusa jukira kyekiringa nga wane wamwe mwina kadi nti visitor osomuyisaawo n'omuleta wagenda ng'omumanyi tosobola kusanga muntu awo n'omuyitako obuyisi n'ogamba okitegeera nemuga kujagala ki n'omuntu gwenjagala okulaba n'omuntu gwenjagala okulaba waba tutole yo jimanyi kati njikuwe sikitegera naye nga Alien teyawaaba yamuleka ya Palaso na Alien Skin kati nkuwe bituufu kuba nagirimu oyagala okumanya amazima agaliwo bituwe wetuli omanyi nti Bebe Cool yakulirako delegation yagende wa Bishop okwetonda on behalf of Alien Skin nga balumbye eddwaliro. Omanyi nti abanene bali bavudde mu Alien Skin bonna okujjako Honorable Kasolo goza lwaki Alien
Kana nnyo Honorable Kasolo. Yali mukwano gweraba ategekanga bonna ebirivu. Honorable Kasolo ye yagenda n'agamba abanene nti Alien Skin tetulina muvaamu atukubidde eniyopi nga bonna bagumusingisizza. Okibaji nti Paraso yasulako ewa minisita omu nga poliisi egenda mukwata. Naye nga Alien teyawaaba, Alien yali teyawaaba. Kanyiti fayiro ya Paraso yali ewedde. Minisita omu n'akwata Paraso n'amuteeka ewuwe. Omanyi lwaki Kapiteeni Mike Mukula yabiyingiramu? Anti kati Kapiteeni Mike Mukula babiyingiramu nga tebaagala bajjewo luno oluvuuvuumo. Kapiteeni Mike Mukula ne Balamu tebandiyingidde mu nsonga ewataliwo ewataliwo ki? Complainant. Bonna batulogeddwa ate abasinga bonna baloge gwe tunuulira abantu bonna abavuma abantu ombulire gwe weesiimisa abaakolanga ziraivu ne bafuna wanukke kati babeera mu 5 bagenda kumaliriza nga abantu babayitako buyisi. Ntambi abadde asaana bamusibe nga buli ku makya bamukuba embooka 2 ku lubuto aveeyo ng'awenyera abeera ekyokulabirako. Okufa si kibonerezo. Era omuntu waliwo omusajja gwe akyasinza okunyiza abantu wano naddala mu Buganda bamuyita Obote. Bamukolimira ne bamukolimira naye kimanyi nti Obote yafa bukadde. Naye yafa bukadde naye ng'afaanana atya. Yatuuka n'ekiseera nga bamulaba ng'akkanga baana. Ng'ali mu bitebe eby'emitwalo 3 nga yenna ali ati nga buli lwogamba Uganda noyogera ku UPC nga bagamba nti Obote akola ki? Akomawo. Mukama asobola obutakutta. Ekibonerezo okufa si kibonerezo kuba okufa tteeka. Mukama asobola okubeeza ku nsi n'obonaabona n'obanga embwa. Buli muntu yenna avuma abantu. Era mbadde njagala gundi akoma olwokuna tanaba kubonerera saana ddeyo emirundi ng'egi. Nze bonjogerako statement ta bizinesi yange oba onjagaza ki? Okimanyi nti obwavu akusaasinga. Ntambi wakatogo soko buleke. Bwana Ntambi ne famire yo bobo ino ina abazadde munna abakola nga Ntambi. Ngokera ku macha novuma omuntu n'owemula abanabya bufuzi n'owemula abakulembeze b'eddiini n'owemula abaana abato abaana baffe essimu bazitujja kuzina omwana wange abeera Katuuni akwata essimu afuna bulungi bamanyi oluzungu n'abulira ng'owemula kitaawe. Era twalese ne tuvaamu Uganda Cranes twalese ne tuvaamu nabadde njagala neggwanga mugenda different y'abasiru nabadde njagala bakwate buli muntu ayambadde omujozi nga luliko ebigambo ebiwemula bakukube ku gate n'omujozi bambekidde wano amusanvu